kitalo nnyo nnyo ddala agaakagwawo. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, pulezidenti wa National Unity Platform, atwala okubika gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kwanirizaako nnyo mukwano gwange gwenna yeekumira ku UG Updates TV, nkutegeeza nti nokola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Nkutegeeza nti nno yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza, nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo. Gwe yenna yenna atanakuba ng'osubscribinga, nkutegeeza nti genda maaso n'okusubscribinga. Jjukira yenna ka channel ekuupdatinga, ekuwa new updates gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa National Unity Platform, wamu ne Babby Yetungo batwala okubika eri bannakibiina kyonna ekya National Unity Platform na bonna abooluganda abako n'ab'emikwano. Tufiiriddwako muzeeyi waffe, taata wa Babby Yetungo. Muzeeyi ono atuvudde ku maaso olunaku olwaleero, era wenjogerera kati nga mugenzi. Tutwala okubika eri mwenna bakono, eri mwenna bannankyukakyuka, bamemba ba National Unity Platform, ti bitalo nnyo ddala. Bobi Wine atwala okulangirira okufa oba okubika kwa muzeeyi we, ssezaala we, amanyikiddwa nga Ernest Nvuganyi. Abadde amanyikiddwa nga awangalira mu Lukanda lw'Entobo, Ntungamo disitulikiti, eyafudde olunaku olwaleero. Ono nno abadde ssezaala we azaala omukyala amanyikiddwa nga Itungo Barbara. Ebyamaziika bajja kuba babitutegeeza naye nga kitalo nnyo ddala. Jjukira nti nno kaseera kaafiiriddemu twakava jjuuzi okuziika Joseph Tamale Mirundi, munnamawulire era nga former Prince Secretary wa Pulezidenti eyakatuva ku maaso, eyaziikiddwa olunaku olw'eggulo ku Sande nga 18/22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Twamuziise eggulo era twamuziise mu Rakai disitulikiti. Mu ngeri era y'emu ku makya g'olwaleero tufiiriddwa Profesa Kiggundu Makubuya, Secretary Anthony General, naye atuvudde ku maaso. Abadde awulunnemba n'ekirwadde ennakasera eyo gy'abadde ajjanjabibwa, naye olwaleero Mukama Katonda yamujjuludde. Kati ate era tuwadde tukyali awo nga ne Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu atubikira ssezaala we nga waafudde olunaku olwaleero. Kitegeeza nti amaziika tugenda kuba nga tugabategeeza. Mikwano gyange mwenna abeekumira ku UG Updates, gwe atawulidde tegeeza ku munno atawulidde, naye nga bitalo nnyo ddala. Abadde awangalirwa mu Lukanda lw'Entobo, Ntungamo disitulikiti. Muzeeyi waffe abadde amanyikiddwa nga Ernest Nvuganyi yatuvudde ku maaso olunaku olwaleero. Bitalo nnyo ddala. Kale gwe yenna awulidde, nkusabye osharinga ka vidiyo kano, commentinga, subscribinga, sobole okuba nga tutegeeza abalala abatannaba kubanga bategeera gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno. Gwe yenna ali emitala w'amayanja, nyongera maaso n'okukwanirizaako, naye kutegeeza nti nno bitalo nnyo ddala ku lw'okufiirwa ssezaala waffe amanyikiddwa nga Ernest Nvuganyi.
Kale gwe atawulidde tusabye otegeezeeko omuntu omulala yenna yenna. Wabula gwe ky'oba omanya tova ku UG Updates TV tugamba tukuleetera ebyamaziika buli kimu ekigenda okutambula tugenda kuba nga tukikuwa. Tova ku UG Updates TV.